This is Ground Media UG. Masasi chikumi ajja kuli ako kyenda mu mwenda nja kufuna limu. Kakati ne tubaddeawo ate weewuunye likyadde ng'asaba essaala enzibu ng'agenda e Somalia n'agenda e Congo naye nga bw'aba agenda omanye essaala gy'asaba bw'abaawo ayagala okunzita tajjanga nga likyali tanna ng'egamba bwe bali babaakuŋŋumba tubeera babiri nanfiirira era ng'abaana be bakimanyi nti baana bange era nga yabagamba dda don't worry oba kusoma oba kubeerawo temweralikira nga simanyi Richard yali nga Yonasaani mu Bayibuli yagamba Dawudi nti tojja kulema kubeera kabaka era Yonasaani yali asaanidde okubeera kabaka kubanga yali mutabani wa Sawulo kabaka naye n'akakasa Dawudi nti alibeera kabaka era n'abeera mukwano gwe wadde kitaawe yagendanga mu operation okunoonya Dawudi mu nsi Yonasaani yababulangako bw'ati n'agenda n'atula ne Dawudi nga ne Dawudi amwesiga ne Yonasaani yeesiga Dawudi so kati ono omwana ng'alinga Yonasaani ng'ayina kyalaba mu bulamu bwange era ng'akkiriza nti nsobola okukola emirimu Mukama gye yatuma ye buli kaseera nga ŋŋamba naye gwe tonabakumanyi namugamba nze teri wa muntu annoonya kanjagaza ki naŋŋamba muzeeyi tolinga bw'olowooza singa togasa singa oyogera bw'otyo n'agamba gwe tomanyi nze entambula eyo mu magye wa buli wantu wonna oli wa mugaso buli wa mugaso baba bamunoonya naŋŋamba eri gye babatendekera babagamba ba VIP balina qualities naŋŋamba qualities za VIP zonna ozirina bajja kunoonya ab'amasasi ne mugamba tebajja kunoonya naye batukoledde ambush ne tubagwako experience mbinyo gye nalabye naye abundamo ono tosobola kumanya nti ndiko ebisago etwabadde mu ddwaliro bankubye empiso nnyingiko ne wabaawo yatutte ekifaananyi oba yabadde musawo ng'empiso maze ozigwa wano waliwo kapamba ke bataddewo ne bafuula nti yeddamegi gye nnyina naye sijja kubeeyambulira wabula amasasi bwe gaatandika ndowooza abiri agaasooka kuba kati bwe ndabye ku mulambo baamukuba ndowooza wane bwe gaamuyitako wano mu mugongo bankuba amasasi abiri ne gakolawo ekkubo abasawo bagamba enza gaayitawo abiri oba gaayitawo asatu mu mugongo gwange wano ku mukono ogwa kkono kuba bagakubanga bava ku mukono gwa kkono Richard n'afuuka shield abasajja baayongera okuba amasasi nga nze mpira omugongo gwange gwonna gunyogoga badde sirina experience ya musaayi nti bwe baba bakubye amasasi omusaayi gunyogoga obanga gubayiridde amazzi agavudde mu fridge Richard nangwako Mukama n'aŋŋamba okutama n'enkutama nebakuba Mukama n'empulira eddoboozi nga liŋŋamba tewenyeenya leka bakufaminge nti mwembi muli bafu naye muno baba mulamu nga naawe oli mulamu enda kuwulira ekiddako Katonda bw'oba tomuwulirangako nsaba omuwulire nga bya mirembe kuba namuwulidde nga si bya mirembe buli kye yaŋŋambye ekyabadde kituufu era bwe yaŋŋamba nti bakakasiza muli bafu bagenze simbula ne noonya we nsimbulira endowaswa steering so ngenda okunoonya bwensimbuliranga nyina okugyawo amavivi nga gajjudde omusaayi ne mukwata ku vivi nendijawo nti nevuga emmotoka nga nkutamye neŋŋenda olabonabautinasa naye nga ekigambo kiri kimu nga sikkiriza nti afudde okufutibako okkiriza ng'eddoboozi liŋŋamba mugende emulago era natuuka mulaawo ndi awo enaasa na kamera banaziterera nayimirirako nga noonya naye ono twali ddwaliro okumpi enaasa
naye omutima ne guŋŋamba nansana ne bwaba eddwaliro okumpi tebalina busobozi bugaana abantu bano kujja babamalirize genda e Mulago gye baba bakuttira. Awo ne mpeta mu luvannyuma lw'okuyimiramu katono ne njolekera Mulago nga muganda wange ayiriitira. Ne ntuuka e Mulago nga mmanyi Mulago oli ow'edda, ne ntuuka waggulu kazooli teweeri awali amadaala. Abapoliisi bawo ne mbagamba batubbira amasisi ne oluka bagira bano batyo ogikwatako ne baŋŋamba serengeta kati awo oddemu wetoddeyo bwoti ogende ku Stanbic ogende ojja kuba nga afulumye Mulago ekyengulu gy'ojja okusanga emergency. Era bwentyo bwe nakola ne nyambuka ne ntuukawo nga ffenna tujjudde omusaayi poliisi n'etuyambako ekyali ne bamugjamu ffenna ne batutwala kutujjanjaba nga batandise okunkolako kati zino zaali mpiso ze baakuba wano naye ngende emabega mpulira bateesa tutunge tetutunga. Ne bagamba bwe tunaatunga amasasi gaba n'obukyafu bungi gaba n'obutwa bungi. Ekiwundu ky'amasasi tebakitunga bwe kyetagisa kutunga kyetaaga nnaku nga 5 oba 8 ne bakikola nga bwe kirira. Banzijanjaba kati nga bakuta kikute naye kino ekiwundu si nsonga nga waliwo muganda wange eyawaayo obulamu bwe. Nzize kubategeeza nti Richard muzira. Richard is a hero. Baba bakyankolako mu ddakiika 3 ne bajja ne baŋŋamba nti oli agenze. Naye nga siyinza kubalima nti nga ntegeera nnyo. Sirina muntu gwe nsabira kugwa mwambuusi y'amasasi. Kubanga nga babaga nti ekyekango tekimanya muzira. Simanyi experience ya Richard bwebadde naye twali kufa bufinga kwe kuddako. Tewalina kirala, tewali ku kintu kirala. Ate twali tunyumya nga tutambula kati baatuteekera ku junction twava ku Salt ne tujja ne tuyita twayita Emengo ne tujja ku Balintuma ne tuserengeta kugikuka ku Munaku ne tugenda ku Nabulagala ne tuserengeta tugenda mu Ŋŋoona. Ekkubo ne twaserengeteramu lyeryo lye bagamba eryambuka kuba Orthodox waliyo eddwaliro n'essinzizo. Mbadde simanyi tebayita okuba Walakata. Olwasibamu tulinde eziva e Kasubi tuyingire Buyima Road. Amasasi yali surprise okuva ewatali. Sirina kyensobola kweyama kubanga bali abaana bakimanyi baana bange. Bali waka obulamu bwange ne Richard babumanyi. Jovia akimanyi nti kyekisobola kukola kubeera bbaawe naye tuli ba mukwano ajja kubeera mukwano gwange emirembe n'emirembe. Ajja kubeera mukwano gwange emirembe n'emirembe. Girls, come here so you can walk. Stand up and come, my daughters. Baana baakuzibwa n'empisa, baana abawa ekitiibwa abantu